and forgive. Era njagala kuyimirira ng'amaliriza ngambe mukulu w'eggwanga lino ne bakulembera nabo mbagambe nti obulume, ennaku, pain, brokenness byonna ebiri mu Bannayuganda byonna bye babatuuseeko balina okubyenenya. Bwe bateenenyeza, God is coming out and He runs for us. We thank the Lord because He gave us this lady. If she was not there, would we be here? So, ndio muruzungu. That was my beginning when you were mbadde ntandika. Ne abakulu ba church yaffe. By the way, I belong to this church. It's my church. Historically, I think I'm the seniorest now in this church. Abarara bonna bato wakyaliyo yali nange? Nze mukulu. Kati ebya protocol ngendera ku ebyo bye bataddewo. Abeeka ya Alex n'abeeka ya Edith na mwenna ba honorable mwenna bazze wano tuwerekere mukwano gwaffe ono. Nze ndi wano ndina obulumi bungi nnyo ku mutima. Ebyokwebaza tebiraga nti you are very happy. Even when we are not happy, even when we are, twebaza Katonda. Ate banange naffe ankoleje enva bagamba nti omuntu bw'afa ng'azadde aba tafudde. Bwedda bandaga obwana bwaffe wali ate awo n'ensanyuka ennaku n'ekendeera. Ate njagala kubagamba mwe bamaama n'abazzukulu bajjajja b'abaana mu nsi muno omuntu ffe aba parents Katonda baatukozesezza nga instrument kuleeta abantu babo bayagala. N'olwekyo temutya nnyo ne mukola kintu abaana ba Katonda yabayisa mu Idison. Era nga bwamututte ajja kubeera nabo, ajja kubakuza, bajja kuvaamu bulungi. Ate nze ekisinze kunsanyusa bwe bangambye nti Idison abadde mulokole, awo nze nensanyukira ddala. Kubanga ekikulu okufa twenna tuteekwa kufa. Teri ajja kusigalawo. Nabaana beefula ngu ba Katonda balimba. Tuyinza n'okubaziika ffe nga tukyaliwo. N'olwekyo ekikulu kwe kugamba nti bw'olifa olugenda wa. Manyi Katonda mulungi. Yagamba mujja kufa kubanga ffenna twayonoona. N'agamba kubanga mwayonoona mujja kufa. Naye teyatugamba tulifa ddi. Naye ekirungi oba tulifa what will kill us. Ebyo yabyerekera. Yabyesigaliza. I don't know which one. Okay. Naye n'atugamba God is good. N'atugamba bwe tulifa gye tuliraga. N'agamba waliwo amakuba gaabiri. Ate ekirungi ekya Katonda abeera dictator naye waliwo obwa mercy ne goodness. N'agamba it is your right to choose where to go. N'olwekyo I want to thank the Lord nti Edith yachuzinga bulungi where to go. Ate n'ekirala njagala kumwebaza kubanga even without a husband we are told that she hanged on the road. Mukama n'aba rokie n'aba ekiddukiro kye tukakati bwamutwalidde eddala. Ekyo tukyebaliza Mukama. Mukwano wange musaasira nnyo oyo Alex mazima akalulu twakamu. Kabannakawa twakamu. Nemwe temufaayo. Bino byonna bye bakola. Ne Joseph bwe tusoma mu Bayibuli yayitirayo eyo mu prison. Naye tekyamugaana kujja n'abeera Katonda kye yali amutondedde okuba.
njagala kubabuulira Psalms 34 egamba nti God is close to the broken hearted and he heals those who are crushed in spirit. Ate ekigambo kya Mukama, it stands. He will be with you, he will be with Alex, he will be with all of us as long as we run to him. Kakati ngenda kumaliriza ekigambo kyange ono abadde angamba kiwanvu ne mugamba gwe vaako Katonda ayambulire byange. Katonda bwambulire byange njagala kwebaza Mukama kubanga mbadde simanyi nti olunaku luno nja kubeera wano mbafunye mwenna Bannayuganda muli wano mbawe ekigambo Katonda kye yampeereza ate yakimpa on the east ku Easter ekiro nali neebase ku Lwomukaaga nzomanyi nsaba nenzukuka 4:30 nensabira eggwanga ensabira abaana baffe abali eyo mbadde neekwata njogere nnyo ndemu okufiiringa nti ndi bubi nnyo naye ndowooza nnyo ku baana these young people eyo mu prison eyo gye babonabonera for nothing nensaba Mukama eggwanga lino Katonda jangu otununule. Bwe nali nsaba ekiro ekyo Mukama nampa scripture yange wamma kwata George nsomere mu Luganda ne mugamba Mukama nkukabidde nsabye nkoze eki essaawa eno njagala mpa ekigambo sijja kuviira wano kubanga enkya Yesu azuukuka avaayo n'afuna kigambo kye ekyokola tujjukira Yesu ng'azuukira naffe eggwanga lizuukire. Mukama teyasirika nampa ekigambo kyange Jeremaya wamasi kinene nnyo wekisome ekigambo kino kigamba mwe kati nze Jeremaya the prophet kubanga bagenda kunzijjako mwamugire kubanga bwe namusaba nti mpa ekigambo bulijjo bwe musaba ebigambo abimpa bane Katonda mulamu Katonda ayogera Katonda kyaliwo nga bwe yakola luli ne kati bw'ali n'olwekyo yampadde ekigambo kyange. It is just ojja kusoma verse 1 to 11 bwe kisome mu Luganda bw'atyo Katonda bw'agamba Jeremaya abagambe. Yeremiya essula 18 okuva ku lunyiriri olusooka. Ekigambo ekyajja eri Yeremiya okuva eri Mukama. Situka oserengete mu nnyumba ey'omubumbi era eyo 1 to 11 Mukama agamba ngwe eggwanga lyaffe lino yali alizimbye like a potter bwakoze akanyungu ke naye likoze eki lyonoonese n'abantu abalimu twonoonese n'agamba nti temumanyi nze Katonda ayinza kuddamu ne mbabumba ne mbaddamu ne mba a good pot naye bwe mba temuzze ne mbagamba mujje nziremu mbabumbe naye bwe mugaana is going to bring a disaster onto us and this nation. N'olwekyo buli omu yenna ali wano Katonda tusaba let us bow down and repent. Bino ebyogamba bano abeewaggulu bano bani no ebya judgment na biti byonna si Katonda byayagala amaze okutujajinga nti we are bad tugenze ayagala okuddamu atubumbe naye agenda kutuddamu atubumbye nga tugenze ku mavivi gaffe ne twenenya ne tusonyiwa bano bye tutayagala bonna ne tubaagala ebyo byonna ne tubivaako ne bwe mba 5 oba 6 oba mameka naye muleke twenenye down the road. Kambabuulire if we don't disaster is taking over this nation. N'olwekyo Mukama atuyambe nze kyekyo ekigambo kye mbawadde Mukama yeebazibwa okumpa olunaku luno nkibawenza aleke kunzita nti saayogera. Repent and forgive. Era njagala kuyimirira ng'amaliriza ngambe mukulu w'eggwanga lino ne bakulembera nabo mbagambe nti obulume ennaku pain
n'ebiri mu bannayuganda byonna byonna bye babatuuseeko balina okubyenenya. Bwe bateenenyeza, God is coming out and he runs to us.